Alright, tubebaza mwenna ababeerawo ne mwekumira ku mukutu gwaffe guno eno the touchline. Tubebaza nnyo mukola kyasusso nnyo. Kyogenda okukola kintu kimu, kwata akantu akalayikinga ako, okwata aka subscribing, okwata n'aka sharing ne banno balabe ku tebasubwa kyekigenda mu maaso ku the touchline. Abalabye omupiira gwa Arsenal ng'ekyadde mu ggwanga erya Portugal, omupiira gwadde wakati wa Sporting CP ng'ekyasiza Arsenal. Omupiira gwadde muzibu nnyo. Omupiira gw'eddakiika ezaasoose bangi aba Arsenal baatidde nga bagamba akatiimu katutidde omwako. Jjukira nti Sporting CP bagenze otuuka ku mupiira guno nga bagenze Rwanda mipiira kumpi 7 nga teri ttiimu ezze mu Champions League ewakaawo nejjawo akabonero. Kebe ttiimu eya PSG defending champion yajja n'omupiira golo zali 2-1. So waka wabadde wantu wazibu nnyo. Timu ya Sporting CP egenze emipiira mingi nnyo kumpi 15 nga teri agikwatira waka kabe muri je waka. Naye club ya Arsenal yazze nejja omupiira golo yaddemu kubereye. Naye omupiira ogwo gwadde muzibu nnyo. Lwaki? Omupiira gutandika mu dakiika ezisooka wabadde omusajja ow'enjawulo. Club ya Arsenal ba defender adde balina amanyanga batandise okukola. Botunulya Gabriel Magalhaes yabadde azze nnyo mu maaso, babakubyemu pass. Trincao yakubye pass yavudde emabegaawo ne bayitamu. Singa yabadde mwana Mlezi David Raya okona mu omupiira gune gukuba ekikondo. Singa tubalabira nnyo essaawa eno. Era gole ebakunywa omupiira gwali ogenda choose, gole yadde genda choose ebintu bingi nnyo mu mupiira ogwo. Naye lenako yetu genda kwogera ku mwana Mlezi David Martin Raya. David Martin Raya ono yazalibwa omwaka gwa 1900 ezali omwaka gwa 1995 olunaku lwaleero ayina emyaka giri 30. Era mu December awo nga 15 agenda aba agattako omwaka omulala mulamba abe nga aweze emyaka 31 ye David Martin Raya, mwana nzalo wa Spain, era ku timu y'eggwanga tannakakasa bulungi nnyo lwansonga okuvuganya kw'amaanyi nnyo okuva eri mwana Mulenzi Unai Simon nsaako ne Juan Garcia okuva ku timu ya Barcelona, okuvuganya kukyali kw'amaanyi nnyo era tunnamukakasa bulungi nnyo bana abanga akwata mu ggwanga eri America ku timu ya Spain. So lwaki ugenda kugamba Martin Raya ono? Era nina ekibuuzo gwali eyo. Kikyolowooza ku Martin Raya ku kigambibwa nti y'omu ku bagolokipa essaawa eno abasinga. Twagenza oba mupiira guno eno yakoze save ziri 4. Yakoze save ezadde zisobola okukyusa game eno 4. Ng'ovudde ku babadde omupiira omulala gwaddewo ogwa timu ya Madrid ng'ezanya Bayern Munich. Manenua yakoze save 9 tekibangawo mupiira. Manenua yakoze save 9 ez'amaanyi. Ng'oggyako bya timu ya Bayern okubanga yakubye Madrid golo 2-1 ng'emulumbye ewaka ku Bernabeu. Teri adakisuubira nsonga y'ekyo emyaka mingi. Manenua yabadde w'amaanyi. Naye ate bantu bangi bakutte mwana Mlezi David Martin Raya ne bamuteeka waggulu wa Manenua ne bamuteeka waggulu wa Unai Simon. Twagenza okuba mupiira guno eno nga buli omu bw'otunya stats za Martin David Raya ali ku bitundu nga bya 7% 9+. Kulwaki? Nti yakutte omupiira guno buli omu mu ngeri yadde tasuubiramu yadde. David Martin Raya ono bw'otunulira bw'azaakola yajja mu club ya Arsenal eno nga ajjawo mwana Mulenzi Ramsdale yali ku timu ya Arsenal nga akola ebintu bingi nnyo era bagenda okuleeta mu David Raya buli omu ng'abuuza ate omuteresi Mikel Tata kikyakoze nga buli omu bangi nnyo bali banyiikivu nnyo. Waliwo omupiira gwe yasookerako gwali gwa timu ya Tottenham ng'ezanya timu ya Arsenal, omupiira gwe gwali 2-1 eyo club ya Arsenal nga mu dakiika ezo zisembawo nga baagala bamuli bubi nnyo muzimanye dakiika ezo ziba zinzibu nnyo mu nsonga y'omupiira. Ekintu kyonna kisobola omuntu asobola okugatta n'akwawula mu dakiika ezo. Naye ate Martin Raya yakola save n'omusajja gwe yali agobye mu golo David mwana Mulenzi Aaron Ramsdale n'ayimuka n'amukubira obugalo. Era okuva ku mupiira ogwo Aaron Ramsdale yatandika okweyaliikirira nti omupiira ogwo gwatunda nnyo Martin David Raya ku timu ya Arsenal paka essaawa eno teri muntu yenna yali amusiguukulidde nti baleeta ne Kibaz Balaga okuva club ya Chelsea. Mulaba amafaya gakola naye yalemerera okubanga anyeenya akasajja si kawanvu nnyo, kasajja kali mu fuuti ng'emu n'ekitundu, si kawanvu kali awo wekatyo naye ate kana reflexes gye kakola z'amaanyi nnyo. Kasajja kali so flexible, kasajja kabuka kalinga kapa. Naye akasajja kano buli omu ensi nnyingi nnyo zikatunuulidde. Buli omu agamba sina kasajja ako kali kaffe. Kirabu nnyingi zikatunuulidde, kakuliridde mu myaka, mu bumpi bwako oyinza okatunuulira n'okanyooma, naye kasajja k'amaanyi nnyo. So nina ekibuuzo olunaku olwaleero, gwali eyo Martin David Raya omulaba wa? Omusajja ayagala okutwala
Golden Glove omundo ogwokusatu ogw'omudiringanya ogwasooka nga yakajja club ya Arsenal ng'emujja club ya Brentford yasooka n'agitwala ku green sheet zalinga 16 n'addamu n'agigabana ne mwana mulenzi Matt Sales yali Matt Sales wa Nottingham Forest baasibagana ku clean sheets 13 season eno yakulembe ne clean sheets 13 alina clean sheets 20 nga mu Champions League mpaka mbadiddemu timu ya Sporting CP alinamu clean sheets 7 yasinga. Mu Premier League alinamu clean sheets ziri 15 kwegamba musajja muzibu nnyo clean sheets 15 nga bule MPM mulala 8 musajja alina kyaba proving musajja w'amaanyi nnyo. So nina ekibuuzo gwali eyo wola David Martin Roya ku club ya Arsenal saawa eno omugerageranyawa nti yatuuse ku ssale bagamba nti asinga Manuel Neuer asinga ba Juan Garcia asinga mwala ba Claudio Bravo abasajja ab'amaanyi mwala ba Iker Casillas nti omusajja omwe mumulaba mumugerageranyawa kyekibuuzo kye mbalekedde olunaku lwaleero tubeebaza okubanga muwekumira ku Touchline likinga subscribinga osharinge n'abalala balabe era nabo bateese.